Abayimbi bane 10 bengenda okwogera batambulirwako eddogo ekyo tekiriiko kuwakanya naye ndi wano okwegayirira nti bwoba okimanyi nti oli omu ku baabaloga bambi bannayuganda ffenna tufukamidde tuli ku maviivi kagobako tukwegayiridde sawansi embugo. Namba 10 Jovan Luzinda ono oluusi naye kennyini akyeyogerera. Namba 9 Jami Culture ono eddogo lyamusuulako n'eddalu. Namba 8 Stesha Mayanja baamuloga ne bamufulumya music industry okakkana ng'ali Canada. Clever J baamuloga wadde nga yagamba eddogo lyafuluka naye ffe abamu tulabanga erikyaliwo. Daudi Mugema bambi baamuloga era ng'ono baamusindikira ttalo. Rocky Giant ono naye muloge yeetaaga kwambulula. Gift of Kaddo baamuloga byayogera tebikwatagana. Omulala ye Maddox Sematimba naye aliko eddogo nga ne gwe bakyasinza okuloga. Dr. Proper eddogo eriri kwono n'ow'emmindi asena yenna alina ky'osobola okukola. Tutaase talenti z'abakulu abo kubanga tezenkanika. Nze Aban Kojja. Abayimbi bane 10 bengenda okwogera batambulirwako eddogo ekyo tekiriiko kuwakanya naye ndi wano okwegayirira nti bwoba okimanyi nti oli omu ku baabaloga bambi bannayuganda ffenna tufukamidde tuli ku maviivi kagobako tukwegayiridde sawansi embugo. Namba 10 Jovan Luzinda ono oluusi naye kennyini akyeyogerera. Namba 9 Jami Culture ono eddogo lyamusuulako n'eddalu. Namba 8 Stesha Mayanja baamuloga ne bamufulumya music industry okakkana ng'ali Canada. Clever J baamuloga wadde nga yagamba eddogo lyafuluka naye ffe abamu tulabanga erikyaliwo. Daudi Mugema bambi baamuloga era ng'ono baamusindikira ttalo. Rocky Giant ono naye muloge yeetaaga kwambulula. Gift of Kaddo baamuloga byayogera tebikwatagana. Omulala ye Maddox Sematimba naye aliko eddogo nga ne gwe bakyasinza okuloga. Dr. Proper eddogo eriri kwono n'ow'emmindi asena yenna alina ky'osobola okukola. Tutaase talenti z'abakulu abo kubanga tezenkanika. Nze Aban Kojja.